Mukama yebazibwe nnyo. Praise the Lord. Mbalamusiza mwena mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Mbeebaza okwagala Mukama okutuuka ku kino. Thank you for loving God to this extent. Nsaba Mukama Katonda nammwe abanjagalire. May the Lord love you back. Amiina. Amen. Kale kambasabe mutuleko. Kindly take your seat. Bameka kummwe abamalirivu okumalirira musobole okuwangula. How many of you have determined to succeed? Omaliridde okuwangula. Have you determined to succeed? Omaliridde okuwangula. Are you determined to succeed? You know, succeeding is a choice. Omanyi okuwangula gwasalawo. You're the one that choose to succeed. Gwasalawo okuwangula. And just as you decide to fail. Era nga n'okusalawo okulemerwa gwasalawo. Ebyokuwangula. Concerning success, gwosalawo. you are the person to choose. Nze sigenda kubeera failure. You choose and say, I will not be a failure, Nze ngenda kuwangula. but I'm going to succeed. And it doesn't matter Era si nsonga what my kind of history is. byafaayo kika ki bye nnina. Doesn't matter Si faayo si nsonga where I am coming from. wajja enva si nsonga. Doesn't matter Si nsonga what my background is. ebyewaffe bigamba ki. But I have decided Wabula nsazeewo and determined era mmaliridde that I'm not going to be a failure. sigenda kuba But kiremwa I'm going to succeed. wabula ngenda kuwangula. Ekyo kisalawo. You choose to Ani succeed. awulidde ngambeko nti amen. Say amen. Era ebyokuwangulako And concerning your success, tebyesigamye ku taatawo oba maamawo kye yakola oba ky'ataakola. is not determined or based on what your mother did or what they failed to do. Naye awulira ngambeko nti amiina. Are you listening? Say amen. Nteeka okuwulira abantu nga boogera. I usually hear people say, Waliwo ne mukwano gwange omuyimbi. one friend of mine is a Yali music muyimbi minister. wange nnyo nga nkyali mu nsi. They were a minister when I was still in the world. Ennaku ezo namuyita ku kyaki najja ne muwayo ne ku sente. So he's an artist. I once invited him to church. Recently, I gave him some money. Kubanga namuwulira nga ayagala ebya Mukama. Bamuyita Fred Sebatta. Called Fred Sebata. Alina akayiba ke yayimba. There is a song he sang N'agamba mu beesiimye abaakola batya? that blessed are those who have fathers. Beesiimye abalina ba kitaabwe abaakola entegeka ne batasanga bwavu. Blessed are those who have fathers who prepared for their children and they didn't come into poverty. Kati akayimba ako kalaga Now that song shows nti abantu abamu kwegamba mu nsi muno okuwangula kwabwe kwesigamye ku ba kitaabwe bye baakola. that some people's success is determined by what their fathers did. Era mbu kitegeeza nti n'abalala okulemwa kwabwe kwesigamye ku ba kitaabwe bye bataakola. Meaning that the failure of some is dependent or determined by what their fathers failed to do. Kye ndowooza nti akayimba katuufu to some extent. What I think is that song is true to some extent, Naye saagala gw'okafule excuse yo. but don't make it your excuse. Olyoka ogendize gw'olaba. And you claim and say, as for me, Otulaba ffe. as for us here, Taata waffe talina kantu konna ke yatukolera. our father never did anything for us. Era yennaku eno gy'olaba etuyonka obutaaba. That's why we are suffering even today. Kuba taata yali mwavu. Our father was poor, Kati of course nga naffe tulina kuba baavu. all had to be poor. Ekyo abatalokoka nga be bakyogera bokka. That is for the non-believers. Abalokole bo bagamba. The believers say, Taata ne bw'aba yali failure. despite that my father was a failure, Nze nkyasobola okusucceedinga. I can still succeed. Taata wange, Yes, my father, muzadde wange, my parent, ne bw'aba yali failure. yes, they were a failure. Ekyo tekitegeeza That does not mean nti olwo nteekwa buteekwa okufeiringa. that I must also fail. Abamu bye mwekwasa bye muvunaana ba kitammwe. Some of you, the excuses you blame your parents for, Obudde bwabyo bwayitako dda. they are already expired excuses. Kakati nze wenjogerera. Now, as I speak for me, Taata wange yafa ng'alina emyaka 5. my father died at 50 years of age. Yafa alina emeka? He died, Nze nnyina 61. right now I'm 61. Wangi? Yeah? Kati muvunaana ki? Now, what do I blame my father for? Kubanga yafa muto nnyo okusinga nze. He died younger than I am. Kati neekwasa ntya nti okulemwa kwe kwonna kuvudde ku nze. So how can I say that my failure is dependent on my father? Nze mu 60 nkozeewo ki? At 60 years, what have I done? Bwe mba nga muvunaana naye mwegyo emyaka gyonna 5 n'otabako kye wakolawo. Kati nze mu 60 bwe mba nga nkiremeddwa ate neekwasa nti afiira ku 5. If I can blame him for having not done anything at 50, how come I failed to do something at 60? Why do I make it an excuse? Biweekwasa tokyayinza byekwasa nti byava ku kitaawo.
Your excuses cannot be true and valid. bw'aba yanyogola jinga owange If you n'awasa bakazi ng'owange bwe yakola n'atakutwala mu ssomero kati naawe okuza olina n'ebirevu oba oyagala kusoma weetwaleyo. If they drank alcohol, they didn't pay your fees, you are now mature, take yourself to school. tojja kuyimba ekyo kimu omusajja taata kye yatukola. You cannot complain, my father, whatever this father did, Musajja n'atatusomesa banna. he didn't pay fees for us, we didn't go to school. Gwe bukyokola kutuuka no wali weetuteyo mu ssomero. Okay, as for you here, old as you are, why haven't you gone to school? Ye kati ogenda munyigira paka ddi? How long will you be offended at your father? Kale oba wanyiganya ofuna embooko ogende ku malaalo ge omukuba emiggwa obusungu bukuggwe. If you're so offended, get a cane, go and beat the grave of your father. Ngambira ne bakuli naye. Tell your neighbor, Nti lekeraawo okwesigamya okulemwa kwo ku bafu. stop basing your failure on the dead. Kamuyingidde. Have they got the message? Olaba kamuyingidde. Have they got the message? Kati yanyiiga mangu kyukira ow'essayidi endala. Turn to the right, leave that Oyavaako one. mangu waya. Turn to the Mugambe right. lekeraawo okwesigamya okulemwa kwo ku baafa. Stop blaming your failure or basing your failure on the dead. Bali baafa gw'okyali mulamu. Don't blame the dead, you're still alive Kati today. weesigamya otya okulemwa kwe ennaku ye emitawaana gyo ne buli kaseera okolimira baafa mbu be baakuleetera ebizibu by'olimu. So why do you curse the dead that they are the cause of what you're going through Ebintu today? ebyoyimba byadda nnyo. Some of the excuses you give are for a long time ago. Nze nyina abantu b'ensanga nenjogera nabo ne bantama n'ogira omukuba oluyi. There are people I find and I get offended, I almost want to beat them. N'omubuuza lwaki oli bw'otyo. You ask them, why are you like that? N'agamba mumanyi They're ffe like, as for be us, baffe covid bwe yamalako ssente. we are those that COVID made poor. N'ombuuza covid yaliwo ddi? Then you ask them, when was COVID? 2022. 2022. Era toddanga ngulu. So you mean you've never revived? Mbuliza ne bakuna era toddanga ngulu Ask okyayimba covid. your neighbor, you mean you've never revived since you're still blaming COVID? Manyi ffe lockdown kye yatukola. You know the lockdown affected us so badly. covid gw'ovunaana yagenda ddala kyalina wano. COVID is gone, it is no more. Kati ogenda kwekwasa ki? Now what will be your excuse? Abalala bagamba Some say, waliwo eŋŋamba omanyi ffe someone said, no, as for ffe us, twakolanga mu UTC we used to work in the UTC, baasi yali ya gavumenti. the Uganda Transportation Company. Omusajja ono gavumenti eno nzibu nnyo bajjayo baasi eyo. But now this government, scrapped Mirimu gyaffe away, gyonna ne scrapped giggwa. away that organization. Now we don't have jobs anymore. Since N'omubuuza UTC baagijjawo mwaka ki? you ask them, when was the UTC scrapped away? Saawo nga si 95. And they tell you around 1995. N'omugandira kati bye bizibu by'olina paka Then n'olwaleero. you ask them, is that the reason why you're still suffering today? Yali yiyo. Was it your father's company? Waliwo gwe nabuuza nti yali ya nnyoko. I asked one, is it your mother's company? Yeah. Kama yeebazibwe. Praise the Lord. Oyinza ddi okuyimba ekintu ekyaliwo edda mbu kye kikuviiriddeko okubonaabona paka olwaleero. How can you blame something which happened many years ago that is the root cause for your trouble today? Oyo omusajja yakudampinga. That man who dumped you, Yakudampinga dda nnyo n'okujjukira tajjukira nti yakudampinga. dumped you many years ago. He does not remember that he once dumped you. Kati afuuka atya ensonga y'okulemwa kwo? How can he become the reason for your failure? Manya taata w'abaana baamunzibako. You know, they took away my husband. Manyiba n'ennaku eno. You know, I'm struggling. Omukazi oyo yamutwala baali baalaba ki? That woman stole my husband. She will suffer forever. N'omubuuza ye baamubbanga ddi? Then you ask her, when did this happen? Agaawo nga mu 2026. Around 2006. N'omuga kati ennaku yonna ekuluma lwa kubanga omusajja baamubba mu 2026. So you ask her, are you suffering because of the man that was taken out from you 2006? Egyo si myaka 2. 20 years ago? Era tonnazuukuka. You mean you've never woken up? Kati singa omusajja oyo baali tebaamuzaala. Imagine that man was not born. Buuza ne bakuno nti kati olwo singa maama we teyali teyamuzaala omusajja oyo. Ask your neighbor, imagine that man was not born. Kwegamba golinga agamba nti baamuzaala ng'avudde mu lubuto nga bamusibyeko akaguwa nti yagenda okuyisaawo era kuye kwogenda okulandira era bw'atalibaawo gwe tolina kyolifuuka fire mu linnya erya Yesu. You mean he was born and that man had to be the reason for your success, so without him you cannot succeed? Ngambira ne No. bakulina nti lekera okwekwasa abantu va mu tulogolokoka baako ky'ofuuka mu linnya lya Yesu. Tell your neighbor, don't blame people, wake up, become something in the name of Jesus. Era sonyiwa n'abantu bonna abaakukola obubi basonyiwe. And forgive all those that did you bad. Kubanga ate abamukumu era ekibalemeza mu kifo. Because some of you, why you're stuck, Ekibaleetera okusiraana. you are stagnated. Obwongo bwo bwonna wabujjuzaamu abantu abo abaakukola ebibi. Because your mind is full of those who did you bad. Omutima gwo gwonna gujjudde abo. Your heart is full of such Era people. bw'otandika obbalombojja n'okumala tomala. When you begin narrating, you can't stop. Olina sitoole ku muka kitaawo ayakulyako You emmere. have a story about your stepmother who denied you Era food. omwekwasa mbu yakola nnyo okulemesa school fees
taata wo n'atakusasulira kyekyavako ebizibu byonna by'olimu. And you blame her for failing your father to pay your fees. You're now suffering because of her. Oyo n'omuteeka wali. So that is one God. Ate oyinayo ne ssenga gye wagenda. And you have your auntie where you went, ayakutundisanga omunaanansi. who made you sell pineapple ennaku juice. gye walabira eyo toginnyonnyola. So you've suffered and since then. Ate oyinayo manya n'ekiki. And you have so and so. Ate kwegamba oyina abantu, oyina lisiti y'abantu balowooza nti be baavaako okulemwako. You have a list of people who you think are the reason for your failure. Abantu abalala obwongo bwabwe babujjuza bintu by'amagezi. Some people's minds are filled with things which are sensible, ebibatwala mu maaso. things that take them forward. Bwe wajjuzaamu abo abaakukola obubi. But for you have those who did you bad. Njagala nkuwa amagezi. I want to advise you. Mulembe gwe tuliko gwa IT. This is the IT generation. IT alina bye yatusomesezza. There are things IT has taught us. Bameka buli wano ng'olina essimu. How many have a phone here? Bameka balina essimu. How many have a phone? Essimu erina weetuuka The phone can come to nekugamba delete some a files. point of telling you to back off files or deleting. Emanyi n'okuwa suggestion negamba It can tell you that that if it is okay, nti bw'oba okkiriza press here. nyiga wano. N'obaako wanyiga neekutwala mu bifaananyi bye wajjuza mu ssimu yo. And if you press somewhere, they can take you to where your gallery. Naawe lw'okirabira ddala n'oga nti yii ebifaananyi bino byonna n'omulambo gwa Abiriga gukyali muno. And you realize even have the dead body of Abiliga. Kati essimu egamba memory is full. So the phone memory is full. Memory is full. Phone memory is full. Negamba can you delete some files? Back of your deleting. Kati abamu ku musigalo gamba no. Some of you said, Bintu byange byonna ebiri mu mbyaga. I want all my files. Negamba kati munete tulina weteeka bipya by'oleeta. So it can't store anymore. Neefuna yitayo kati ne wayitawo akaseera ndemu neekubuuza. Memory is full. The notification comes again to memory judde. Should we delete some files? Tumekube tu deleting mo. Bw'ofunamu amagezi n'ogigamba yes. When you get some sense, you say yes. Eryoke kutwala mu gallery. Then you go to the gallery. Ayi Mukama Katonda. And you go to the gallery. N'omulambo gwa Gaddafi guli muli. You find Gaddafi's corpse in your gallery. Gwa myaka 10 n'emeka egyo. How many years ago? Ogenda okebera nga mulimu ebintu ebitagasa. And they're useless stuff stored in your phone. Emirambo egyafiira egindi. The dead bodies that you know from somewhere. Gyonna WhatsApp yagidownloadinga n'egitereka mu. WhatsApp downloaded to your storage. Kyokka mbwe ebyo ate bye bijuzizza memory. And those are the files filling up the memory. Kati abamu ku mmwe n'okulowooza tolowooza bulungi. Some of you don't even think right. Why? The Lwaki? memory is full. Kubanga memory But ejjudde. the question is full of what? Ekibuuzo kiri nti ejjudde ki? Kimbulize neighbor akuli naye your memory is full of what? Ask your neighbor, memory yo ejjudde ki? Your memory is full of what? Memory yo ejjudde ki? Obusungu, Anger, ekiruyi, bitterness, empaka, strife, obutasonyiwa. unforgiveness. Waliwo bw'ojjukira ogenda okuwulira nga n'okusuukira osuukira ng'oyagala kutulika ku kaava. There are those you remember and you want to burst into tears. Musajja oyo kye yankola. What that man did to me. Musajja oyo kye yankola. What that man did. Aliba alaba ki? He will never see good. Emyaka 15 okyayimba omusajja oyo kye yankola. 15 years you still blaming that man. Nsonyiwa omusiimule naye akinnyonnyoke. Forgive and delete that file. Otambule ogende mu maaso mu linnya lya Yesu. And go forward in the name of Jesus. Ani awulira ngambeko nti amiina. Say amen. Musimule omufule missed call abeere nga ataaliwokko. Delete, let him be a missed call as if he has never existed. Weeyubule obeere nga watali kyali kibaddewo. Rebrand as if nothing has happened to Ani you. awulira ngambeko nti amiina. Say amen. Succeeding is a choice. Okuwangula gwasalawo. You have to decide. Gwalina okusalawo. Got to determine. Olina You okuluubirira. have to make a choice. Olina okumalirira. Gw'osalawo. You determine Noga nze sigenda kuba failure. that I will never be a failure. N'otandika okwogera language oba olulimi lw'abawanguzi. And you speak the language of the successful people. Wejjamu ebibo n'okendeeza amasitoola amakadde. And you dump all the old stories. Ngambye n'osimula ebyo ebijjuziza memory yo. And you delete the files filling up your memory. Memory buli lwejjula you will never think right. Whenever the memory feels tojja kulowooza bulungi ng'ejjudde. Never. Tolirowooza bulungi. Obwongo bwo tebulibeeramu space ezisobola okudeliberatinga new ideas. Your mind will never have space okulowooza ku birowoozo ebipya. Kubanga buli kaseera oba olowooza ku bali abakola obubi. Because every time you think about those who did you bad. Kati ate nga space y'emu eyo, memory y'emu eyo eyali badde erowooza ebintu eby'amagezi ebikutwala mu maaso ate gy'opakidde bali abaakukola obubi bonna. The same memory is supposed to use for something good is now filled with those who did you bad. Kwatira ku mutwe gwa neighbor. Touch your neighbor's head. Kwata ku mutwe gwa neighbor. Touch your neighbor's head. Gambe delete.
Tell them, delete some files. baako fayiro z'odeletinga. Delete some files. Baako fayiro z'odeletinga. Delete some files. Baako fayiro z'osiimuula. Delete some files. Baako fayiro z'osiimuula. Delete some files. Baako fayiro In z'osiimuula. the name of Jesus. Mu linnya erya Yesu. Come on, somebody say amen. Gamba amiina. Libereberye 26:12. Genesis 26:12. Ani anansomerayo olwaleero? Lebereberye 26:12. Yes. Isaaka n'asiga mu nsi eyo. Isaaka n'akola atya? N'asiga mu nsi Bwenna eyo. tuddemu Isaaka n'akola atya? N'abatalina bayibuli muddemu nga mwekaza nga gy'oli temuzirina. Naye Isaaka n'akola atya? Siwulire, Isaaka n'akola atya? Isaaka n'asiga mu nsi eyo. N'afuna Ne Mukama n'akola atya? n'afuna mu mwaka ogwo emirundi 100. Mukama n'amuwa omukisa. Siwulidde, n'afuna mu mwaka ogwo emirundi 100. Lwaki? Kubanga Mukama yamuwa omukisa. Received 100-fold because the Lord blessed him. Naye ne Katonda mugezi. But God is so intentional Era and naye wise. omukisa aguwa basize. The blessing is given to those who sow. Atalina kyasize If you don't sow anything, talaba waakutandikira gukuweera. there is no reason why he must bless you. Aguteekewa. Where should he place the blessing? Agumuzeewa. What is the point of contact? Bayibuli egamba The Bible says, nti buli kyonosangako omukono gwo whatever you shall place your hand on, n'akiwanga omukisa. I shall bless the work of your hands. Okiwulidde, ekyo kiri conditional, Kakwakulizo. kiriko akakwakulizo It's a condition. nti buli kyolisako omukono gwo Whatever you shall lay your hand on, ndikiwa omukisa. I shall bless. Kati gwe oyagala mukisa, Now, you want the blessing. oyagala baguwummuze ku ki? Where should it be placed? Mbuliza naye bakulina nti okola ki? Ask your neighbor, what do you do? Mumbuliza okola mulimu ki? Where do you work? Mbuuze ng'omukaliddemu ng'olinga gy'oli nti gw'olina. Be intentional as if you're also working. Mukaliremu ng'olinga gy'oli nti gw'olina omulimu. Be bold as if you're also working. Mugambe naye muntu gwe Ask your neighbor, okola wa? where do you work? Okola mulimu ki? What do you do? Oyagala Mukama akuwa omukisa, You want the Lord to bless you? aguteekewa, Where should he place the blessing? aguwummuzeewa. Where should he put the blessing? Isaaka n'asiga Isaac sowed in the land, naye Mukama n'alyoka amuwa omukisa. and the Lord blessed him. Kati gwe atasize, So if you've not sown, atalina kyakoze, without doing anything, atalina kyalina, without anything, atalina kyataddewo, no point of contact, oyagala Katonda akuwa omukisa, you want the Lord to bless you. aguteekewa, Where should he put the blessing? andi agumpumuze ku mutwe. Let him put it on my Ani head. agambye omukisa Katonda aguwumuza ku mutwe? Who told you that he puts the blessing on your head? Akugambye buli kyonosangako emikono Says, gyo, whatever you lay your hand on, buli kyonookola, whatever you shall do, yakiwanga omukisa. I shall Nze bless. mbuuza, I'm asking you, oyagala Katonda agukuteerewa, where should God put the blessing? aguwumuzeewa? Where should he place the blessing? Theme egamba determination for The success. theme says okumalirira okuwangula. Olw'ekumi lwogedde lutya? Verse 13. Olw'13. Yes ssebo. Omusajja n'akula. Musajja n'akola atya? N'akula. Musajja n'akola atya? And the N'akula. man Siwulidde, grew, musajja n'akola atya? and the man N'akula. waxed Lwaki? great. Lwaki? Why? Kubanga yasiga mu nsi. Because he sowed in the land. Abatakimanyi baga nti kirabika Katonda asosola mu bantu. Those who don't think God is a respect of persons. Sokola omusajja bw'akola. See how the man is Laba growing. omusajja bw'akola. He's waxing great. Laba bw'agenda mu He's maaso. prospering. Naye Mukama ono bannange But God, kirina background. it has a background. Alina kye There yakikolera. is something that he did. Bw'atalina kyakoze, If you've done oyagala nothing, omukisa Katonda agukuwa atya? why should God bless you? Where and how? Omusajja n'akola atya? The man Omusajja n'akula. Musajja n'akula. waxed Ne great yeeyongera Musajja ne yeeyongerayongera. and went forward okutuusa bwe yali omukulu ennyo. Okutuusa lwe yali omukulu ennyo. until he became very great. Until he became very great. Success is for people that do something about it. Obuwanguzi bw'abantu abalina kye bakolawo, Not those that followed their hands. si abo abafunye emikono, Not those that look on. si abo abatunula obutunuzi, Not those that only pray. si abo abasaba obusabi. Thank you for praying. Weebale okusaba, Thank you for being a prayer warrior. weebale okubeera musabi, Thank you for being an intercessor. weebale kuba mwegayirizi. But about success Naye ku is by'obuwanguzi not about only praying. si byakusaba busabi After kyokka. praying, Ng'omaze you okusaba, got to do something weetaaga okubaako ky'okola if you're gonna succeed. bw'oba waakuwangula. Wangi, Yeah, mwe mulina omukisa. you're blessed. Ffe we twalokokera
By the time we got saved, knowledge emu yali tennajja, some knowledge had not yet come to the body of Christ. okubikkulira okumu kwali tekunnajja. Some revelations had not yet come to the mulina body. omukisa abalokokedde ku mulembe guno, You're blessed in this generation kubanga musanzeewo katifu aboogera bino. because you found us who speak such a message. Bwe twalokokera By the time we got saved, baatugambanga nti kusaba busabi, they will tell us just pray. era nga batugamba teeka emikono mu nsawo, Place your hands in the pocket, koowola ssente, call money. ng'okoowola ssente You would call miracle money, n'owulira nga n'olulimi lwagala kugwira. and your tongue would almost come out of your mouth. Money comes. Sente jangu, sente oliwa, sente jangu. Money will not just come. Sente tezijja kujja buzzi. Money, if money is to come, Sente zibanga za kujja. you got to do something about it. N'okubaako ky'okolawo. Togenda zisanga mitwetwe, You will not find it under your pillow. sente zigenda eri abo abazikola. Money comes to those who do something. Amen. Ani awulira ngambeko nti amen? Say amen. Togenda zisanga You mitwetwe, will not find it at your pillow. ne bw'onootambula ng'osamba ebipapula. Even if you kick papers on the road. Wakati ate nze bigamba ffe twabikolako. Because once did what I'm telling you. Yeah, Ffe ebyo twabikolako. we did that. Otambula osamba ebipapula. You'd kick papers on the Kubanga road. wagambye money come. Because you called for money, Era remember. n'okkiriza mbu zigenda kujja. You'd believe miracle money is Buli coming. kipapula ky'osanga n'okisamba. You'd kick every paper. Check Olaba oba mulimu ssente. if it has money. Kaakati ate guno omulembe gwe tuliko. Now, this generation, Ate muzibu mukko. it is more dangerous. Abantu tebakyasuula ssente. People don't dump or lose any money. Ffe we twakulira abantu nga basuulako ssente. Time we grew up, people used to, lose some money. Abantu kati ssente zaabwe zibeera ku mobile money. Now people's money is on mobile money. Ne bw'ogironda ziba tezinnafuuka zizo. Even if you pick the phone, you don't have the money yet. Ssente ziri mu nsawo. Money is in the pocket. Ate ensawo z'omulundi guno ziba mpanvu. And these pockets are really so deep. Sooka ogiraba egyekoma. They are very deep. Down here. Zinaagwa ddi ozironde. So when will this money ever fall out of the pocket? Olaba bw'ogenda okufiira obwerere enjala ng'onsabirira mbu nsuule ssente ozironde. You're going to go hungry praying that I lose money. Laba ensawo gyekoma. This is the length of my pocket. Kati zigenda kugwa ddi So g'ozironde. when will this money ever fall out? Kati muggyemu ebintu by'obwaffala. Now stop being fools. Wangi? Yeah. Muggyemu gamba neba nti weggyemu eby'obwaffala. Tell anybody, stop being a fool. Bw'oba ono succeeding, If you're to succeed, you got to do something about success. weetaaga okubaako ky'okola okuwangula. Ebadde ennyanjula That is the introduction ey'okubuulira kw'olwaleero. of today's message. Amen. Amen. Kati ssebo, Sir, kati engeri gye ngenda okutandika okubuulira. now since I'm going to begin preaching, Ssomo olusooka. read from verse 1. Ne wagwa enjala mu nsi, Aha, endala so si eri ey'olubereberye eyagwa. eyagwa mu nnaku za Ibulayimu. Aha, Isaaka n'agenda eri Abimereki, aha. kabaka w'Abafirisuuti mu Gerali. Mpulira. Mukama n'amulabikira, Kama n'amulabikira. n'ayogera nti toserengeta mu Misiri, N'ayogera nti toserengeta Misiri. tuula Aha. mu nsi gye nakugamba. Tuula mu nsi gye nnaakugambako. Aha. Beera mu nsi eno, Beera mu nsi eno. nange n'abeeranga wamu naawe, Nange n'abeeranga wamu naawe. era n'akuwanga Era omukisa, n'akuwanga omukisa. kubanga ggwe n'ezzadde lyo Kubanga ggwe n'ezzadde lyo ndiba wammwe ensi zino zonna, ndiba wammwe ensi zino zonna. era nywezanga ekirayiro kye nalayira Ibulayimu kitaawo, Aha. era n'ayazanga ezzadde lyo Aha. ng'emmunyeenye ez'omu ggulu, Aha. era ndiwa ezzadde lyo mu nsi zino zonna, ne mu zzadde lyo amawanga gonna ag'omu nsi mwe galiweerwa omukisa. Omukisa ne bw'okomaawo. Amen. Kama ibazi. Praise the Lord. Amen. What a wonderful promise. 1 to 4. Ekisuubizo kino nga kirungi nnyo. What wonderful promises that are found in there. Bisuubizo nga birungi ebisangibwa wano. Buli ky'osomako awo kyewuunyisa. Whatever you read here is amazing. Naye nze bino bye mpulidde bwe tubadde tusoma. This is what I had as we read. Ekisooka mu byonna First of all, waliwo enjala eyagwa there is a famine that came to the land. nga yanjawulo mukko Different. nga ndala mukko nga bwe mutera okwogera ennaku zino. It was a different one. Nga ndala. It was a different Ndala one. mukko. It was unique Ogeraageranya n'eyo yali yagwa mu nnaku za Ibulayimu. to that which had been in the days of Abraham. Enjala eno okumanya yagwa. To show you how unique this famine was, Yasengula abantu bonna abaali mu kitundu ekyo. it caused the people in that community Bonna ne basenguka. to
to migrate and shift. ne bagenda mu ggwanga eririraanyeewo They went to the nearby country kubanga enjala yabatwala kaguddeyo. because the famine caused them to go by force. Abantu baba bagenda As people were nga migrating, basiba emigugu parking their nga bags, beetusa emigugu gyabwe shifting their nga property, bonna boolekedde ligenda e Misiri. going down to Egypt. ne Isaaka Even Isaac, Omwebbulaniya the Hebrew, mutabani wa Ibulayimu the son of Abraham, n'agamba wano wafiira muloge, said, I will not die in this place. naye n'asiba emigugu gye Packed his bags n'ateekako kakokola tondeko ennyuma. and he began to go down to Egypt. N'akola stop over So he e Gerari stopped somewhere in Gerar, wangi Yeah. ewa Abimeleki, Abimelech's kingdom or palace, bwakabaka bwa in Abimeleki, the kingdom of Abimelech. nga naye agenda He was going down to Egypt. era yali amaze okusiba nga banne bwe mutaddamu kutulaba ffe tugenzi. He had already, bid farewell that yes, we have gone down to Egypt. Mukama n'amu intercepting The Lord intercepted, n'amusanga n'amugamba Isaaka told him, Isaac, toserengeta Misiri. don't go down to Egypt. N'amugamba Mukama tugenda gwe enjala togiraba. Saying, Lord, don't you see the famine? N'agamba ngiraba, And he said, yes, I see the famine, leka abagenda bagende but let them go, naye gwe togenda. but don't go. Enjala eno This famine, gy'olaba eno this famine, njirinamu omukono. I have a hand in it. Ino enjala njirinamu omukono. I have a hand in this famine. Waliwo kyembala. There is something I'm planning. Ensi zino zonna z'olaba All these lands that you see zibaddemu ababadde bazituddemu have been having inhabitants, ate nga nazikwagaliza dda. and I've wished you to have all this land. Kyenavudde ŋŋanya enjala That's why I permitted the famine ejje to come ebalume to attack, bazisengukemu that they may shift bagende to go away, nzikuwe. and I give them to you. Ezo engalo z'olina zokka. Please clap better. Njagala kuwa we babadde. I want to give you the land they have been dwelling in. Njagala kuwa we babadde babeera. I want to give you the land they have been dwelling in. Oyigamu ki ekyo? What do you learn from this? Lekkeraawo okumala gakoppa okukola ebintu abalala bye bakola. Stop copying what others do. Tokola kintu kubanga n'abalala bakikola. Don't do something because others are doing the same. Wuliriza nnyo ne Mukama omubuuze ni Mukama nange nkole bwe ntyo. Listen and inquire that God, should I do the same? Toserengeta Misiri mbula okuba n'abalala bonna bali mu kuserengeta. Don't go down to Egypt because others are going down to Egypt. Tosiba migugu mbu kuba waliwo n'abalala abasiba. Don't pack your bags because others are doing the same. Kandibanga we bali mu kudduka we bali mu kuva ate ggwe Katonda ayagala kugabirawo. Probably the place they are living, God wants to give to you. Kati olw'okubanga towulira ddoboozi lya Mukama Because you don't hear the voice of God. n'obudde obw'okusaba bwakubula You have no time for prayer. naye Katonda tolina relationship naye. You have no relationship with Tolina God. budde busaba, You have no time to tolina budde pray, busiiba, no time to tolina fast, budde bubuuza Mukama. or to inquire. TikTok byagamba by'okola. You follow TikTok. Bw'obudde obwa TikTok obulina. You have enough time for TikTok. Oyo neighbor golaba alina obudde bwa TikTok. That neighbor of yours has time for TikTok, Obw'okusaba bwokka bwe but bwabula. they lack the time for Oyo prayer. golaba alina obudde bwa YouTube. They have time for YouTube. Oyo golaba alina obudde bwa They Facebook. have time for Oyo Facebook. golaba asiiba ku WhatsApp. They're even WhatsApp, Bayibuli yamulema okusoma. but they can't read the Bible. Naye nga yo WhatsApp memba nnyo. But they are a member of WhatsApp, Obwa Mukama bwe bwabula. but they don't have time for God. WhatsApp tagenda kugamba Katonda by'ayagala kugamba. WhatsApp will not tell you what God wants to tell you. Oba ayagala okutegeera amagenda go. If you want to know about your destiny, Fissaayo obudde onoonye Mukama. spare time and seek the Lord. Fissaayo obudde onoonye ku Mukama. Spare time and seek the Fissaayo Lord. obudde osabe. Spare time and pray. Fissaayo obudde osome ku Bayibuli. Spare time and read the Bible. Wuliriza Katonda pulaani ki gy'akulinako. Hear what God has for you. Mugambe Mukama ki ekiddako. Ask Him, God, what should I do next? Kyandibanga ekyo ekizze ng'ekibi. Probably what that has come as Abalala kye negative, balabanga ekibi. what looks like a disadvantage. Ng'ate gwe Katonda mwakutegekedde obulungi bwo n'obuwanguzi bwo. That is why your blessing and good God has planned for Ani you. awulidde ngambeko nti amiina. Say amen. Siwulidde gambako nti amiina. Say amen. Nze munene ali simanyi nti Katonda addira n'embeera embi n'ategekamu obuwanguzi. I didn't know that God can give you victory in the tough situation. Nakiraba wano juzi mu lockdown. I saw that in the lockdown here. Lockdown? In the lockdown. Yeah. Abantu bonna baali balaba lockdown ng'omubi. People were seeing lockdown as something so Abantu evil. bonna nga bakolimira lockdown. People were cursing the lockdown. Abantu bonna nga bagamba tebalabangayo dayimoni yenkana lockdown. People were referring to the lockdown as a demon. Naye mwana nga balina amagezi ate bagaggawaliramu. But wise people prospered during the lockdown. Obadde okimanyi ekyo kyo? Do you know that? Abaali n'amagezi Those who had the wisdom ate bo bagaggawala bugaggawazi mu lockdown. made so much money in the lockdown.
era bwe yajjawo bagamba nti mukama And when the lockdown came, they said, God, kiki ekiddako what should we do? ne bakola masiki They made the nga masks. tolina byotunda nga batunda masiki You couldn't sell anything, but they were selling the masks. ne batunda sanitizer They sold the sanitizer. ng'okubandulu banange twatuukiriddwa We are screaming, we are under attack. nga bo bagamba bugende mukama ojera omulekawo But they were saying, God, let this lockdown ojera continue. olekawo covid fe tugira Let tukola COVID continue for another abantu season. abalina amagezi balaba neggwe nekyoyita ekisira ne bo ne bakiraba ng'omukisa Wise people see the blessing in what looks like a curse. kale tewali awulidde You didn't hear that? ngambye abantu abalina I amagezi said, wise people beexploitinga buli kintu kyonna ekize exploit whatever situation that comes. buli kintu kyonna ne wekiba kibi bakizaazaamu kye baagala They can get whatever they want out of that which looks bad. bwe togendangako ku mufu kulumbe Haven't you gone for a funeral? togendangako kulumbe To a funeral ng'omulambo guli wali mu nnyumba with a dead body in the house. muntu wamwe yafudde Someone has died. naye ng'abalina amagezi oluguudo lwonna olukyama ku lumbe baalutaddeko dda pooko But wise people have already set up a pork selling point along the nga road. bali mu kutunda bintu bagala mukama wali ose n'oleeta omufu ono And they are selling commodities saying, thank you for bringing this dead body. katutunde ku pooko yaffe Let us sell our pork. bo baalabye omukisa wakati mu gwe kyoyita ekisiraani They saw an opportunity in what you call a curse. kusabira mukama akumpeera amagezi I pray God gives you the wisdom n'okutegeera and the revelation. nga n'abalala bonna balaba ekisiraani Where others see the curse, olabawo omukisa mu linnya lya may yesu you see the opportunity in the ani name of awulira Jesus. ngambeko nti amiina Say amen. isaaka ayagala kudduka mbu kubanga n'abalala badduka Isaac wanted to run away because others were running away. mukama n'amuintercepting God intercepted him, namugamba tosiri wala telling him, don't become foolish. ngambire ne bakumira tosiri Tell your wala neighbor, don't be a fool. toserengeta misiri Don't go down to Egypt. toserengeta misiri Don't go down to Egypt. namugamba mukama bwe sigenda kati wano sigenda kufa It's like, Lord, won't I die if I don't Namugamba, go? togenda kufa He told him, you will not die. tobalabula Don't warn, don't alert them. baleka abagenda bagende Let them go and live. ensiza ebibanja byabwe byonna n'amataka gaabwe gonna ge badde balina newo ne badde babeera bwonna ngenda kukugabirawo I'm going to give you all the land and the plots that they own. Everything is going to be yours. kampulira ngambako nti amiina Say amen. isaaka Isaac n'ataserengeta misiri didn't go down to Egypt. kama n'amugamba God told him, tuula mu nsi eno dwell in this land, beera mu nsi eno sojourn in the land, gye nnaakugambako in the land I will show you. tuula mu nsi gye nalaga taatawo Dwell in the land I showed your father. sigala w'oteekeddwa okubeera Stay where you're supposed to stay. tomala gagenda Don't just go. waliwo ebibyo bye ntegese nga mbitegesa There is something I prepared for you in this place. mulokole Believer, mulokole child of God, toserengeta misiri don't go down to Egypt. togwa Don't backslide. todda mabega Don't go back. sigala ng'oli mulokole Continue to stay a born again believer. sigala mu kyaki Stay in church. sigala mu yesu Stay in Jesus. abagwa baleke bagwe Let them backslide and fall away. bajja kutunako oluvannyuma lw'emyaka 5 They will see you after 5 years. bejjuse lwaki baagwa They shall regret why they fell away from the faith. gwe toserengeta misiri Don't go down to gwe Egypt. todda mabega Don't go back. sigala mu bulokole Stay in sigala salvation. mu kyaki Stay in church. togenda mu bbaala Don't go to the bar. bayimbimu abali wano The music ministers. The music ministers. temugenda mu bbaala Don't go to the bar. musigale nga muyimbira mukama Continue to minister to the Lord. toserengeta misiri Don't go down to Egypt. sigala mu nsi gye nakugambako Stay in the land I told you about. katonda tapapa ate takeerewo God does not rush, is never essaawa late. yonna agenda ba surprise nga mu linnya lya Anytime Yesu. He's going to surprise you in the name of Jesus. katonda y'alina ebyammwe God has what is yours. ngambira ne bakulina Tell your neighbor, toserengeta misiri don't go down to Egypt. teweegomba abamisiri bye bakola Don't admire the world. toyambala nkunamyo Don't dress skimpily. leka kwegomba buwanguzi bw'ababi Don't admire the success of the wicked. teweegomba buwanguzi bw'ababi Don't admire the success of the wicked. nange ngenda kola nga aliyeti wano kubanga aliyeti kati wano yafuna omusajja w'omusiraamu kati bakazaala abaana babiri okimanyi nti anaatera omwongerako owokubiri n'owokusatu You know, I'm going to do like Harriet. He got a Muslim man, you know. Do you know that Harriet, they are going to bring another wife, the second and third co-wife. okimanyi nti anaatera omwongerako owokubiri owokusatu n'owokuna He's about to bring the third and the second and the fourth. okimanyi nti ennaku ye n'amaziga ge binaatera Do okutandika you know that her story is soon to begin? lekera okwegomba
obuwanguzi bw'ababi. Do not admire or desire the success of the Teweegomba wicked. bya busiru. Don't copy that which is foolish. Toserengeta Misiri. Don't go down to Egypt. Sigala mu nsi Mukama gye yakugambako. Dwell in the land God told you about. Ebibyo bijja. Yours is Era mu coming. bisiŋŋaanibwa. They are found where you Oluggira are. Yesu gambako nti amiina. Say amen. That is part 1 of my message. Ye party esooka ku bubaka bwange. My message has only part 3. Obubaka bwange bulina ebitundu bisatu. 3 parts. Ebitundu bisatu. Now what's the second part? Ekitundu ekyokubiri kye kiriwa. What do you do if you're gonna succeed where the Lord tells you to stay? Nti kikyokola oba kikyozaako bw'oba waakuwangula mu kifo ekyo Mukama wakugambye okusigala. Bw'oba onoolama. If you're to succeed, bw'oba onoowangula. if you're to win, bw'oba onoonyumirwa. if you are to overcome and enjoy, Katonda waakugambye okusigala. where God has told you to dwell, Okola ki? what must you do? Bamugambye He has been told, taserengeta Misiri. do not go down to Egypt. Tagenda bala gye bagenze. Don't go as others go. Tagenda mu bya Setaani. Don't go into things of the devil. Tagwa. Don't backslide. Tatunda mwenge. Don't go into alcohol. Takola bwamalaaya. Don't become a prostitute. Nze mbuuza. I'm asking you, Bw'oba tookole bwamalaaya. if you to avoid doing that, Ng'onoosigala oli mulokole. if you to dwell in the land Ng'onoosigala Katonda waakusuubira. and to stay where God wants you to be, Okola otya? what is the wisdom of dwelling in the land? Kiki ky'okola okusigalawo? What must you do to dwell in the land? Mwangi? Yeah, Kubanga kiringa gy'oli kati Emisiri yeewali emmere. because it looks like Egypt has the food. N'abala baddusi gye balaze. Others have gone down to Egypt, Gw'ogamba sijja kgenda. but you say you shall not go. Bameka abali wano bagamba sijja How kgenda. many here say I will not go down to Egypt? Siwulira bameka bagamba sijja How kgenda Misiri. many have determined not to go down to Egypt? Tojja kgenda. Will you not go? Katwogere ku ebyo abatajja kgenda bye bakola ebibayamba okusigalawo bwe baba nga tebaagende. Let us talk about that, the wisdom of dwelling in the land. What must you do in order to dwell in the land? Kubanga toyogera bwogezi mbu sijja kgenda. Because you don't just confess, I will not go. Zekulaba sijja kgenda Misiri. I will not go down to Egypt. Zekulaba sijja I kugwa. will not backslide. Zekulaba sijja kudda I mabega. will not fail. Tebikoma awo. That is not the end. Tebikola bitya? You don't stop there. Sikyabawulira Buluganda tebikola bitya? You don't stop there. Tebikola bitya? You don't stop there. Tojja kwogera bwogezi nze sijja kuva ku You Yesu. don't just confess, I will not leave Jesus. Toyogera bwogezi ne biggwera. You don't just confess, it does not end Togamba, there. sijja kuserengeta Misiri. I will not go down to Egypt. Kiweebale ekyoyogedde kirungi nnyo It's a good confession, naye tekimala. but it's not enough. Bw'obanga tolina ky'okozeewo If you've not done anything, embeera ejja kukutwala. the situation will force you to go. Bw'oba tolina ky'okozeewo. If you've done nothing. Isaaka bwe bamugamba toserengeta Misiri When Isaac was told not to go down to Egypt, teyakoma kuwulira ekyo kyokka. he didn't just hear that alone. Yagamba Mukama mpa amagezi. Asked God to give him the Wano bwe mba idea. waakusigalawo nsigalawo ntya? How do I dwell in this land? What must I How do do? I survive here? Mpangula ntya mponawo ntya You wano? have told me not to go Oŋŋambye siserengeta to Egypt. Misiri. But how do I survive here? Naye mpangula ntya mponawo ntya wano? That is why and how verse 12 comes in Bwetyo era y'ensonga lwaki 12 olunyiriri lujja as the strategy to Nga- keep him in that place. ng'akakodyo akamukuumira mu nsi eyo. Verse 12 and 13 olw'ekkumi ne 13 is what you do ekyo ky'okola if you are to stay there. w'oba waakusigalawo awo. You don't just talk. Toyogera You bwogezi, don't just say it. tobyogera You don't bwogezi, just sing, I will not go. tobiyimba buyimirize sijja Because kgenda. the Lord said I shouldn't go. Tikuba Mukama agambye sigenda. Sijja genda. I will not go. Sijja genda. I will not go. Sijja genda. I will- Sijja genda. Sijja genda. Sijja genda. Gwe, bw'omala okuyimba. After singing, Bw'omala okuyimba. Emmere eriwa gy'ogenda okulyawo. what food will you eat? Landlord ayagala ssente ze. Landlord wants their money. Ogambye tojja kwenda. Yes, you will not go into adultery, fornication. Good idea. Kirungi ekyo. Togenda kwenda. You will not fornicate. Naye landlord ayagala ssente ze. But the landlord wants their money. Ate gw'ogamba But you say tojja kwenda you will not fornicate, naye ate tolina mulimu gw'okola. but you have no job. You're not working. Ate ogamba But yet you say tojja kwenda you will not naye fornicate, ate tolina mulimu gw'okola. but you have no job. Weebale nnyo okukyogera. Thank you for the Naye confession. ogenda kukikola otya? But what will you do? Kubanga
kubanga emyezi bwe ginaayingira ena Because if it comes to 4 months ng'ogusooka tewagumu in arrears, n'ogwokubiri nga tewagumu the second month not paid, n'ogwokusatu ng'akubanja third month not paid, wangi yeah, agenda kutandika okuboggola he's going to begin barking at you. ajja kuboggolera ku myezi ebiri He'll bark at you 2 months. tondeetako obulokole bwompa ssente zange Don't bring your salvation here, give me my money. alyoka aboggolera awo ku mizigo He will bark around everywhere akutamye n'obulokole and he will hate your salvation. n'ensi ekutame And the world will be bad abantu at bonna you. nga bali abasekerera Everyone will mock and laugh at you. kubanga omusajja ayagala ssente ze Because the man wants their money, ate tozirina yet you don't have the bwe money. gunaayingira omwezi ogwokusatu If it comes to the third month, agenda kwongeza eddoboozi he will raise the voice. ennyumba zino toziyita za yesu These houses do not belong to mpa Jesus. ssente zange Give me my money. yesu si yazinzimbira Jesus is not the olwo builder. ne yesu wo atandise omuvumirako Now he's insulting your Jesus. alyoka ayingire mu nnyumba Then he will come inside your room ng'aboggola barking. ajja kuwenjula akakateni bw'ati He will, get, out, through the curtain. kano akalokole ka muno mwekali Where's the believer? pa ssente zange nzi Is she here? olyoka otandika okwegayirira And you begin to plead. taata Oh, sir. haji muno Haji. Come slow. Haji, calm down. Kakana Haji. sente nja ziku I'll pay your money. wangi Okay. kakati olw'okuba akubanja Now because he's demanding you. emyezi giri esatu Now 3 months. wadde oli mulokole nnyo Yes, you are a believer. agenda kutandika okukwatawo otayagala akwate He's going to touch where you don't want him to touch. ate tolina bw'ogenda gana ng'akwata ku bbeere And you can't refuse when he's touching your breast. kubanga abanja emyezi emeka Because he demands gigambe 3. neighbor nti esatu Tell your neighbor 3 months. omuntu akubanja emyezi esatu If someone is demanding you 3 months ng'oli mu nju ye in his house, ng'ayingidde mu ddiiro he has come to the sitting room. ennyumba mwayingidde It yagizimba is the owner ng'ate akubanja and is demanding ate nga you, gwe kulemye and you okusasula fail to pay. bw'akwata ku bbeere obuggola otya When he touches the breast, what do you say? olaba bw'atandika okukwatira awo ku bbeere You know, he'll begin touching your breast. osooka n'ogamba You ne say, naawe haji Haji in the car. kati nofuluma kati fuluma Okay, he will say, okay, I'm going to kick you out. I'm going to kick you out. ogamba haji And he kale says, okay, Haji, calm haji down. bikwate mpola But, touch slow. ng'alyoka Don't. akwata kabina He will touch your butt, akwata ku bbeere your breast. pa ssente zange Give me my money. pa ssente Give me zange my money. ababeera eri ebweru Now, those outside, bagenda okuwulira nga eddoboozi litandise we okukakkanira realize haji that the voice is now becoming lower. ayazze ng'agamba mpa ssente The zange one who was barking at the beginning atandise okugamba mpa ssente is now saying, my money, Percentage. my money, Nawe my money, Percentage. my money, Percentage. my money, Percentage. my money. kiki ekiri mu nnyumba You yo ask what is happening in her house. bagenda okuwulira They akasiriikiriro will hear some moment of oli silence mu kusasula ssente za when haji you are paying the landlord. naye maama nga kulino osasudde mu ngeri nzibu But this time you will pay in a bad way. so nga wali ogambye mbu tolikikola Yet you had said you will never do that. naye maama kati olumberegerwa obwavu But the curse of poverty, obwavu bw'otaasalira the magezi poverty you didn't plan for, obwavu bw'alagajjalira poverty you didn't plan wakoma for. kugamba sijja kuserengeta You misiri just confess or not go down to Egypt, naye ate tewasiga mu nsi eyo. but you didn't sow in the land. You never invested in that land. Tewasiga mu nsi eyo. Bassebo ne banyabo Ladies and gentlemen, ensi gye boogerako the land they are talking gye about tulina here, okusigalamu where we must dwell, bagiyita bulokole is called salvation. oba onoogisigalamu If you to dwell, invest in the land. siga mu nsi eyo. Be a worker. Ba muntu Be akola, a hard working person. ba muntu omukozi, Ba mukozi. be hardworking. Toyogera bwogezi nze kulaba ngenda kukuuma obutuukirivu. Don't just say, I'll be righteous. Ogenda bukuuma otya ng'oli mwavu. How will you keep that righteousness yet you're poor? Mumbulize gwe omunira nti obutuukirivu babukuuma batya ng'oli mwavu. Ask your neighbor, how can you stay righteous yet you're poor? Bulaza. Brother, Bameka ba bulaza bali wano. how many brothers here Abagamba nze tebajja kundya bisiyaga. say, I'll never be sodomized? Kambalaba abagamba tebajja kundya How bisiyaga. many say, I'll never be sodomized? Kyogera enkiwulire kante. Confess. Ndaba yabatawanise I baabali alya dda mwenna. No. Baabali Please. adda. Abaye. Please. Ngambye babulaza baliwo abagamba nze tebajja kundya bisiyaga. How many brothers say they will never sodomize me? I'll never go into Olaba homosexuality. niiba omukono agwanika bw'ati mpola atandika okutya. If your neighbor is not raising their hand, fear, Yandiba victim. because they may be victim. Kabaafu ebazi. Praise the Lord. Bandibanga bamusaanyaawo Probably dda. they are done. Gwe You. nange nzikiriziganya naawe. I agree with you. Tebaali kulidde bisiyaga. They shouldn't sodomize Naye you. nze mbuuza But I'm asking you, okola wa? where do you work? Bwe baba tebaakulya ebisiyaga. If you to be
spared, okolawa where do you work? bwoba ina bulaza golinaanye mumbuliza If you next to a brother, you ask them, ndi baba tebakulya bisiya if you to be spared okolawa by homosexuality, where do you work? bwoba tolina gyokola If you have no work, sirina bukakafu nga I'm tebabikulya not sure if they will not sodomize you, kubanga obwetaavu bujja because the need is coming. sikulu fees ozeetaaga You'll need the fees, olina okuba n'ennyumba you need to pay your rent, oyagala okwevuga you need to drive, olina okuba ne shereta you need to have oyagala shelter, okulya you obulungi need to feed naye well, ate tokola but you don't work, tolina ssente you don't have money. wakoma kwogera muze tebajja kundya bisiya You just confess they will never sodomize me, naye notaba na nteekateeka but you have no plan. kati ogenda kuwonera wa Now, how will you survive? mbuuliza ne bakulee nti bwobanga tolina mulimu Ask your neighbor, if you don't have a nga job, tolina kyokola if you're not working, ab'ebisiya gwe bawona otya how will you survive the homosexuals? kubanga bo ssente bazirina Because yes, they have the money. bazikutte mu ngalo They have the money in one hand. era bagana engeri gy'oli omwavu And they say, since you're poor, yamu empale teekawo akabina take off the pants, go down. ate gwe wali ogaanye noga tebajja bindya Yet you refuse, they will never sodomize me. sijja kgenda misiri I will not go down to Egypt. sirigenda I will misiri not go down to Egypt. wasiga mu nsi eyo Did you sow in the land? wasiga mu nsi oba wakoma kwogera sijja genda misiri Or did you just confess, I'll never go down to Egypt? life is going to catch up with you Obulamu embeera egenda kukusanga. obulamu bugenda okutaayiza Life is going to catch up with you. nze njagala nnyo mbabulira enjiri y'amazima I want to preach to you the true gospel, njagala nnyo mbabulira amazima nga bwe gateekeddwa the okuba truth as it ought to be. nze nava ku njiri y'okuguyaaguya abantu You know, I left this gospel of just exciting people ne mbagamba kwata mu nsawo that touch your pocket, olangire emirundi 8 mbu maneka confess miracle money. Money come. Sente jangu jangu. Money come. Sente jangu. Money come. Sente jangu ziyite. bwe wakwatamu zajja Okay, when you touched your pockets, did the money wagenda come? okeberamu nga When you checked, did the money come? zimala gajja bwezi kubanga olangiridde Does it just come because you're confessing? sente bakola nkole Money is worked for. wali awulira Did you hear that? sente bakola ndya Money must be worked for. sente bakola nkole Money is worked for. toyingira buyingizi kisiibwa kya nnaku 42 mbu sente ne zijja You don't just fast 42 days and receive money. ojja kuvayo mu kisiibo ng'osiiwuse bulungi nnyo nga n'emimwa gyonna gikaze nga wenna olusongodde olinga mpa abaana era okukakkana ow'ennyumba kasuka ebweru naye mukyalo nga bakulinze ennyumba ya kitaawo n'ennyoka ekutte mu mbinabina eri on your marks set get set kugamba naye mukyalo balowooza omwana bwe yagenda kampala y'anaabataasa naye nga naawe oli eno osula mu kyaki You'll fast, you lose weight, you become funny, get ulcers, but they're waiting for you in the village. They will kick you out of your house and you're here playing funny. wali abampulira byenjogera Are you listening si to byangu me? byenjogera binyiiza era naye bulaba takyaseka If you see your neighbor offended, alina ensonga they have a reason. mukonye ku ggumba I've touched where the issue is. mukutte ku ggumba I've touched the core. sente Money bakola nkole is made. Yeah. musumba sente bakola nkole Oh, you mean you have to work for money? kakati ate olwo ki ekitulokosa Now, why should we get saved? kakati ate olwo Okay, now, ki ekitusabisa why do we pray? kati ate olwo katonda ayamba Okay, ate when does God come in the Tekibanga picture? bakola nkole. If I have to work for my money, ekyo kyoyagala do okumanya you want to know about that? oyagala kumanya katonda kyakola Do you want to know what God oyagala kumanya does? lwaki tumwetaaga Why we need God in the ate nga picture? tulina okukola And yet we have to work, ate nga ne kanada but tumwetaaga we need God in the equation. osomo le 13 bajja kutegeera katonda agasa ddi tumwetaagirawa era lwaki alina obbibaamu Verse 13, we shall know how we need God. What does He do? What is the use of God in the equation? musajja n'akola atya omusajja n'akola kale olw'12 12 isaaka n'asiga mu nsi eyo. isaaka n'akola atya isaaka n'asiga mu nsi eyo. tusomere wamu ffenna tugendere wamu Okay. trigo isaaka n'asiga mu nsi eyo ekyaddako n'afuna mu mwaka ogwo emirundi 10. emirundi emeka emirundi 10. emirundi 10 lwaki Why? soma amalayo okkirira mukama n'amuwa omukisa. bw'oba oyagala odutegeera obulungi paraphrase it Luise bw'omumpimpiro summarizing. just paraphrase dira eri ewasemba gy'oba olutandikira Begin from the end. omusajja n'asiga mu nsi eyo The man sowed in the land. mukama n'amuwa omukisa God blessed him, n'afuna emirundi 10 received 100-fold. that is the reason why we need God in what we are doing Yensonga twetaaga Katonda mu bino bye tukola. kubanga si buli lw'obisiga Because not every sowing and investment tibireeta 10 that has a 100-fold return. wangi Yeah.
naye okubisiga buvunaanyizibwa bwo. It's your responsibility to invest and sow. Kati bw'omala obisiga So after investing and sowing, neweekwata ku and Katonda hold on to God, n'ogattako okusiga ensigo zaffe ze tuwaayo and you continue giving as we give, n'ogamba Mukama and you say, God, blessing ennimiro yange eno. bless my garden. Ez'abalala ziba zisirana nga zireeta abiri abiri, As others are bringing 20-fold, eyo ng'ereeta 10. yours will bring 100-fold. That is where we need God. Awe twetaagira Katonda. We need God for a blessing. Katonda tumwetaaga olw'omukisa. We need God for his grace, Katonda tumwetaaga olw'ekisa for kye, his favor. olw'okuganja. Nti akuteeka ku sipiidi, He can give you a speed. n'oddukira ku sipiidi, You run so fast, n'abantu ne beewuunya wa gye walaga. people will be amazed what you did. Ani awulira ngambeko nti amiina. Say amen. Na bino ebyekika ebibadde bikugoberera, Even this clan demons monitoring spirits, bano abaana bye boogeddeko bali abayimbi what they have spoken about here, abagamba wabaddewo enkola. that there has been a way. Kozi mugambe wabaddewo enkola ng'ekola etya? How has this Ng'ate emazeewo akabanga. situation had persisted? Ng'omuntu bw'asiga ebintu bikola bitya? Someone would sow Ng'omuntu bw'asiga bibbibwa, and they are robbed, they are omuntu cheated. bw'asiga luwa ekibirya, Something comes and drops what you eat. Abamidiyaani nga babikuula, The Midianites eat your harvest. Abamidiyaani babibba. The Midianites eat your harvest. Katonda lwaki tumwetaaga? Why do we need God? Katonda bwe tuba naye, When we have God, bwe tubisiga, when we sow, Abamidiyaani bwe bajja, and the Midianites come, y'abakuba ne bagwa God eri. will smite the Midianites, bikula bulungi. and they shall draw so Ani well. awulira ngambeko nti amiina. Say amen. Otegedde lwaki Katonda omwetaaga mu byonna by'okola? Do you know why you need God in your picture? Awo omwetaagira That is why you need God. akole ku ebyo ebitali mu kontrol yo. To handle those things which are not in your control. Kubanga okubisiga kukwo, Because your part is to sow, naye obikuuma kwaliba okwa Mukama. but to protect is God's part. Ani awulidde ngambeko nti amiina. Say amen. Suulira, Yeah. okubisiga kukwo, It is your part to sow, naye enkuba si gw'ogireeta. but you don't command the rain. Ani aleeta enkuba? Who brings the rain? Mukama. God brings the Nze rain. mbuuza omwetaaga I'm asking, tumwetaaga? do you need God in the equation or not? Yeetaagisa mu equation eno tuyeetaagisa? Is he needed in the equation or not? Katonda yeetaagisa Do tuyeetaagisa? you need God or not? Omwetaaga otambule naye, You need to walk with him, kubanga because engeri gye wamala okulokoka, since you're born bwe again, tokyali mulogo, you are not a witch tokyali doctor, mufuuyi wa you're mmindi. not a pipe smoker. Naye baabafuuyi mmindi tebalekeranga awo. But those who smoke pipes have never stopped. Abaagala okusiraanya nabo bakera kuzuukuka. Those who don't want to fail you, they wake up every morning. Abafuuwa emmindi boosiraane nabo bazuukuka ku makya. Those who smoke pipes for you to fail, wake up early in the morning. Nolwekyo forces ezaagala okulwanyisa nti wadde wasiga naye ate era mbu osiraane nazo gye ziri. So there are many opposing and contending forces against you. Kati awo wetwetaagira Katonda. That is why we need God. Obisiga kukwo, It is your part to sow. omala obisiga, After sowing, n'ogamba Mukama biyingiremu taata. you say, God intervene and protect. Leeta enkuba ssebo, Bring the rain. leeta obukuumi ku Bring the byo. protection. Saagala maziga, I don't want tears. saagala kaaba. I don't want losses. Fukeemu omukisa. Pour your blessing Bireete kikumi 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 kikumi. to bring 100-fold, Ani 100-fold. awulidde ngambeko nti amiina. Say amen. Otegedde lwaki Katonda omwetaaga? Do you know why you need God in the picture? Togendanga mu kintu kyonna ekitaliimu Katonda. Don't just go into anything without God. Teweesigulanga okusiga kwokka kwokka kwokka. Don't be confident about your sowing alone. Teweesigulanga okukola kwokka kwokka. Don't be confident about your work. Si gwe osoose okukola mu nsi You're eno. not the first one to work today. Akasa nti ogenze ne Mukama. Ensure that you go with God. Ninaye abawulira. Are you listening to me? Togendanga mu bufumbo Mukama mwatali. Don't go into a marriage where God is not. Omukyala ne bw'aba mulungi atya. Beautiful as the wife may be, Bw'olabye kungulu tomutegeera munda eri. you don't know how they are inside. You just see the Ate outside. si gwe wamutonda, si gwe wamuwayalinga. You know the creator, you don't know about their wiring. Omulaba aseka bw'atyo, She's smiling for you today, naye nga yatabuse oyinza okwewuunya. but if she gets annoyed, you'll be Ayinza surprised. okugyaminga She can jam and mess you nga up waya zeegasse. with all the disconnection. N'okomona otuganda bane nawasa ensolo mu ntaase. And realize, yes, I married an animal. Oyo omusajja omulabira awo That man there mulungi ng'aseka. looks good when they're smiling. Tomutwala ng'oli nga totwaliddeko Mukama. Don't marry him without God. Oba wali awulira? Are you listening to me? Tomutwala nga Mukama togenze naye. Don't marry him without God. Asobola okufuukuuka. He can change. N'ogamba ayi Mukama Katonda. And you be like, God, Taata Mugerwa ng'otabuse nnyo. Mr. Mugerwa, how come you've changed? N'olyoka sagala nakunziramu And he said, don't tell me, leave me alone. Mugerwa nga we nali simanyi nti osobola okuboggola And like, bw'oti. I didn't know that you can bark. Bw'oyambitanga sweeti. You used to call me sweet, Darling. darling, honey. Kati gw'oboggola ng'eraddu. You're now barking like thunder.
Amen. andi wali olowooza nti omusobola Because you thought you could handle. kati wuuyo tunka naye Now you handle your man. gwe gundi Please. oyo si gwe wamutonda You're not their creator. oyo bulazi omulabira That brother. Yeah. alinga ddagala It's like medicine. liwonya It can heal. naye balitereka obi ne balireka mu nkuba But if you store it in the wrong condition under rain, omusana ne gulyakako and the sun comes and hits the medicine, bye baakola okuwonya litandika okutta that which is meant to heal you becomes poison. kyobula nga balikola baliwandikako akagamba That's why they rate and label. keep it in a cool dry place. Kikumire mu kifo ekikalu era awanyogoga. Yes, it was created to cure, Kituufu baalikola kuwonya but it can become dangerous naye lisobola okufuuka eri akabenje if it is not stored properly. bw'otalitereka bulungi. Marriage is also like that, N'obufumbo buli bwe butyo. created to bring joy, Bwatondebwa okuwa essanyu, but when it is stored wrongly, naye ate bw'obutereka obubi you can regret it. osobola okwejjusa. You can even regret why you were created. Osobola n'okwejjusa lwaki baakutonda. Wanji, Yeah. Wanji, Yeah. that wonderful, handsome brother Owooluganda oyo anyirira omuvubuka omulungi whom you want to get married to, gw'oyagala okufumbirwa, don't take him alone. tomutwala ng'ali yekka. Ensure Kakasa that Jesus is into it. nti Yesu akirimu. Amen. Amen. Yeah. Amen. Ani awulira ngambeko nti amen? Say amen. Amen. Why? Lwaki? Because Jesus, Kubanga Yesu, just like we have refrigerators at home nga bwe tulina firiigi ewaka to keep our meat, okutereka ennyama yaffe, ne tutereka ennyama yaffe n'etawunya, so we keep our meat and does not go bad. mwe tutereka ennyama yaffe n'etawunya We store our meat does not go bad n'etavunda. and it is preserved. Wanji, Yeah. abantu abamu mu nsi eno, Some people in this world, Wanji, yeah, tomusobola nga taliiko Yesu. you can't handle them without Jesus. Yes. Wali ategedde bye njogera? Have you understood this? Wow. Wanji, Yeah. Yes. eddagala bakugambye oyagala okusigala nga ddamu nga likola gwa kuwonya gokka. Keep it in a cool dry place. For the medicine to keep working for you, litereke mu kifo ekikalu ate nga kinnyogoga. Oyagala okusigaza obufumbo obwo ng'obunyumirwa, Do you want to continue enjoying the marriage? buleke munda mu Yesu, Keep it in Jesus. Amen. ate butwalire munda mu Yesu. And keep it inside Jesus. Ate gwoba ofube ennyo mu abafumba bali wano, No, gwe gw'olina okukirwanako baawo mukyalawo asigale ng'ajja mu kyaki, The married, you must ensure, work hard to ensure that your spouse keeps coming to Amen. church. kubanga tojja musobola Because you will not handle and manage him ng'ali bweru wa kyaki. once he's outside the Nga church. bw'otasobola nnyama Just like you can't store meat eyavudde mu fridge ne bagiwumuza wali ennaku 3, and you leave it outside the fridge for 3 days. abantu abamu musobola ng'ali munda mu Yesu. Some people can only be managed when they are inside Amen. Jesus. Amen. Oyinza okulaba ekirala. Because you may see another part, something different. Ennyama ffenna gye twagala ng'eri mu fridge n'oyagala osaleko osiikeko n'omala ogiteeka ebweru wali ennaku 4 ku lusaniya ng'eri awo esobola okuwunya ennyumba yonna n'etabuka. That meat which you want to enjoy and cut and enjoy, if you leave it outside for 4 days, it can smell in the entire house. Wali abategera bye Are njogera? you understanding this? Yes. Yalibadde ggwe It would have been you, gw'oyita bbaawo gw'oyita mukyala wo that spouse of yours. ne bw'anyiganga ng'alina akamujja mu kyaki, Even if something is taking them out of the church, tomukuba ng'omufulumya, don't take them out of the Yeah. church. towagira buwagizi kufuluma kwe. Don't support their quitting and Bw'adde their, waka n'agamba naye kyaki musuma nankola bwati mugende musumta dadi You know- ne sweetheart cool down ne bijja kuggwa mpola mpola. cool him down, things will be okay. Amen. Please don't leave church. Cool. Tubasonyiwe. Let us forgive the pastors. Musumba naye The muntu. pastor is also human. Abo abakwaya bakunyiza nabo bantu. The choir people offended you, but they are human. Dadi tusonyiwe. Daddy, let us forgive them. Topika mupike. Don't pump him up. Don't Topika mupike. pump him up. Nange nakirabye kye bakoze kyabadde kibi I nnyo. saw what they did to you was so bad. Oba ekyaki tugivaamu tukiveemu. Let us leave the church. Okay. Okay. Oli mu kujja ennyama mu firiigi. So you are taking the meat out of the fridge. Ogitadde ku lusaniya wali mu luggya. It is going on the platter outside. Gwe gwegenda okusooka okuwunyiriza. So it is going to stink for you. Bishop. Wanyi. Obuntu nga bw'amaanyi. Nze mbubulira nzekka. Yeah, that is Bishop's message. Exclusive.
ennyama gy'oli mu kufulumira mu fridge gwe gwegenda okusooka okuwunyirira. That beef which you don't store in the fridge will smell for you first. Togenda kyagala ng'ali bweru wa Yesu. You will not enjoy when he's outside Jesus. Agenda tutandika okukola ebintu by'otalabanga nako. He will do things you've never seen. Ogenda nakwewunya Yesu yabadde amukuumye. It is Jesus that has been managing this man. Ani awulira ngambeko nti amen. Say amen. Amen. Kubanga okomyawo munda mu kyaki. Continue to bring him back to church. Sikangoza mu kyaki. Drag him toward church. Kyaki ye fridge mw'osobola okukuumira ennyama yo. Esikanga tewunye. Church is the freezer where you can Imuko store your meat and it shall be preserved for you. Amen. Tupika bupisi tugende. Don't support him. Nange nakirabye bakunyiza eyo kale kyaki tugenda tojja kyagala ojjako mawuto enyumize nti ekyantukako sikirabanga nagenda wano mujjukira wano emyaka 3 nagenda nekazibwe naye ogamba omukazi omusiraamu teyamuntwalako. No, you come and tell us stories. The Muslim woman came and took away your husband. Tukubuuze ndi lwaki wali ofulumya ennyama mu firiji yayo. We shall ask you, why did you take the beef out of the freezer? Ani awulidde ngambeko nti amiina. Say amen. Sikyawulira gamba nti amiina. Amen. Stay in Jesus. Sigala mu Yesu. Buli kyogezaako kola kikolere mu Yesu. Whatever you're doing, do it in Jesus. Obufumbo bwo bukumire mu Yesu. Keep your marriage in Jesus. Abaana bo bakumire mu Yesu. Raise your children in Jesus. Toyogeranga bintu byonna byesitaza abaana ng'obyogera ku church abaana nga bawulira. Never speak things that will cause your children to stumble about church. Kubanga gw'olinamu omutima ogusobola okuguma ne bwe bakunyiiza nodda. Because you have the heart to endure and come back even after the offense. Naye ebyo byoyogerayogera ebiri negative. But the negative talk, Abaana babiwulira. children are listening to you. Tolina bw'ogenda bagamba nti tugende ku church. You can't reverse that, tell them, let us go to church. Bajaga maama ffe katusigale wano nga tulaba video. They will say, Mommy, let us keep watching TV. Katulabe TV. Let us watch TV. Church yo twagikoowa. No, we are fed up of your church. Naawe bulijjo naawe tubulira bye baakukola. Because you've been telling us what they did to you. Kati ate lwaki tugende? So why must we go back? Ani yabamenya omutima? Who broke their hearts? Suli ani yabamenya? Who caused them to stumble? Babayemenyera omutima. You caused them to stumble. Baako bye weesigaliza tomala gabyogera. Keep something secret. Wangi? Yeah. Yes. Baawo tannanywera. Your husband is not yet mature and Ate oyogera established. ebintu ebyekikwangala ku church. Yet you speak evil concerning the church. Oyogera ebizibu. You speak all the troubles of the Nga naye church. atandika okugamba And then we say, now you see. the church zammwe twazibagamba. Those are your churches. We told you. The church zammwe ezo. Well, those are your churches. Era nze wali ontwalayo nakugamba. So you're taking me there. I was telling you. Wantwalatwala mu bintu ebyo. You forced me into your thing. Ng'akutukako. So he'll be Ng'agamba genda. disconnected and say, you go alone. Ani amugobye? Who has disconnected them? Kozi ani Who amukutuddeko? has kicked them out? Bw'atalina magezi. You that does not use wisdom. Atamanyi byoteekwa kwogera ne byotateekwa kwogera. You don't know what to speak and what to not speak. Ennyama yo ogifulumiza mu firiji. You've taken the meat out of the freezer. Linda egenda kuwunya. It is going to stink. Oba wali ogwenjogera naye Am I speaking olwaleero. to anyone Oba wali today? ategeera bye njogera. Are you listening to me? Ate naawe ayagala okufuluma. And if you want to leave church, Naawe ayagala okuva mu you kyalo. want to get out of church, Kankuwa amagezi. let me advise you. Mu kyaki mwokka. It is only in church, Mu nnyumba ya Mukama mwokka. only in the house of the Lord, Mw'oli safe. is where you are safe. You are only safe Oli safe in the Lord's house. mu nyumba ya Mukama. Amen. Outside there, Ebweru eyo you're not safe. toyina bukuumi bumala. Ngambye I said, empuuta ngezi nnyo. you know, the fish is so intelligent. Ebyennyanja Fish bigezi nnyo. Fish are so wise. Ennyanja ne bwetabuka etya. However rough the sea may become, Omuyaga ne bwe gukunta. the storm may blow, Kibuyaga n'akunta. the winds may blow, Amayengo ne gakunta. the waves will be high. Tosobola kusiŋŋana kyennyanja nga kyadduse mu nnyanja nga kati kisula ku lusozi. You can never find the fish leaving the water going up the mountain. Amen. Olina gye wakisanga Have you ever seen the fish on the mountain? nga kiri kuzinga ziga munnange eyo waatabuse omanyi katwazeeko wano. The fish is saying, "Oh, where we are on the mountain, the water is so bad. Now we are having shelter here." Olina gye wasinga nekyennyanja nga kiri ku lusozi. Have you found the fish on the mountain? Ennyanja ne bwetabuka. However bad the sea may become, Etabuka biri muli. they will stay in the water. Amayengo ne bwe gatabuka. The storms may come. Ngambye I say, ekyaki ne bwetabuka sigala muli munda muli even if things are bad in church, stay in the church.
Yeah. era abaagala ogikugobamu bagende ne bw'ononjogerako otya sijja givaamu. Those who want to take you out, Yes. tell them, whatever you say, I will not leave church. Haleluya! Hallelujah. Mugambe ne bw'ononkolokota otya gwe yogera by'oyagala okwogera nze siva wano. Tell them, regardless of what you say, I will not get out of church. Ampulira agamba nti amiina. Say amen. Amen. Lwaki? Why? Kubanga ebyennyanja byonna ebyali bivudde mu nnyanja ne biddukira ku lusozi ogenda obyetegereza byafa. Because all the fish that run to the mountain die in the end. Obulamu bw'omulokole The life of a believer bulinga bulamu bwa is kyannyanja. like the life of a fish. Obulamu bw'ebyennyanja, The life of the fish. okisigeni w'ebyennyanja The- abeera mu nnyanja, Oxygen of the fish is found in the water. asiŋŋanibwa mu mazzi. It is in the water. Obulamu bw'omulokole The life of a buli mu believer church. is in the church. Amen. Ngambako nti amiina. Say amen. Amen. Sigala Katonda w'akusuubira. Stay where God wants you to be. Amugambye He told him, toserengeta Misiri. do not go down to Egypt. Sigala mu nsi gye nnakugambako. Dwell in the land I told you about. Sigala mu nsi gye nnaakugambako. Dwell in the land I will tell you Ensi about. zino zonna ŋŋenda zikuwa. I'll give you all these lands. Naye n'amuwayo akakodyo akalala. But he gave him another tactic. Bw'obanga onoosigala mu nsi, If you to dwell in the land, ensi gisigemu. sow in the land. Kama yebazibwe. Invest. Kati ebisigadde ngenda bigamba ng'oyimiridde. So stand up as I tell you the remaining part of the message. Oba mukubangale muzikube nga za Yesu. If you're clapping, clap for Amen. Jesus. Isaaka n'akola atya? What did Isaac do? Gamba n'asiga mu nsi eyo. He sowed in the land. Isaaka n'akola atya? What did Isaac do? N'asiga mu nsi eyo. He sowed in the Kuno land. okusiga kwe twogerako kugazi. Now this sowing is broad. A hard working person. Bamuntu omukozi. Prepare Teekateeka. even for the worst. Teekateeka n'embeera yonna ne weeraba mbi etya. Prepare Teekateeka even for hard times. n'embeera enzibu Don't ziteekereteekere. allow yourself to be vulnerable. Tokkiriza kwesuula mu katyabaga kubanga oli awo. Obulokole bwo tobuteeka mu katyabaga. Don't put your salvation in a crisis or vulnerable. Balokole mmwe. Born again believer, Emyaka simaze mingi nnyo mu bulokole. I have not spent so many years in salvation. Si mingi. Not so many years. Ginaatera kuwera buwezi 40 gokka. Coming to 40 years only. Naye gye emyaka emitono gye maze mu But bulokole. the few years I've been in salvation, Bino byemu ku byenjize. these are some of the things I've learned. Nkubuli ebyenjize. Let me tell you what I've learned. Nga bwe bagamba nti omunnyo gutta amata. Just like salt can make milk go bad. Mukimanyiko nti omunnyo gutta amata. Did you know that salt can spoil the milk? Ate teweetaaga na mungi nnyo. And you don't need so much salt. Ne bweba pipa y'amata. If it is a drum of milk, let's say, Okutta pipa y'amata teweetaaga pipa ya munnyo. to spoil a drum of milk, you don't need a drum of salt. Weetaaga lubatu. You just need, a handful of salt. Amata ne gaffa. A handful of salt, the milk will go bad. Omunnyo bwe gutta amata. Like milk can be bad because of the salt, N'obwavu butta obulokole. so poverty can kill and destroy your Olaba bwe salvation. ntandika obuvumirira mbuvumirira nallo. That is why I have a very big war against poverty. Tolina ngeri gy'ogenda kukuuma bulokole bwe busigale nga buli seefu obuguse gy'obutwala ng'oli mwavu. You will not keep your salvation to the end if you're poor. So nga ate mu bulokole mwokka oli seefu. Yet you're only safe in Mu salvation. bulokole mwokka mwogenda okugendera mu. You're only safe in salvation. Naye muggulu bw'obanga onootuuka. But if you're to make it to heaven, Bw'obanga onootuuka mu. if you're to make it to heaven, Wangi? yeah, Bw'oba onootuuka mu. if you are to make it to heaven, Bino wamanga biwulirize. listen to this. Ekisooka. First of all, Kakasa nti amagezi mwegali mu mutwe. ensure you have wisdom in the brain. Bino ebisatu biwulirize. Listen to this. Byoteekwa okutambula nabwo banga onogguka eri gye tulaga. You must carry this if you're to make it to the end. Amagezi mu mutwe. Wisdom in the head, Yesu mu mutima. Jesus in the heart, Sente mu nsawo. money in the pocket. Nkwatiraako wano. Now touch the pocket. Amagezi wa? Wisdom in the head, Amagezi wa? wisdom in your head, Yesu wa? Jesus in the heart, Sente wa? money in the pocket. Kakasa nti ebyo ebisatu byombi obirina. Ensure that you have all the three. Ebyetaaga amagezi bikozese magezi. What calls for wisdom, use wisdom. Ebyetaaga Yesu bikozese Yesu. What calls for Jesus,
bring Jesus. ebyetaaga omwoyo bikozese mwoyo. What requires the Spirit, use the Spirit. Ngambye ntya What did I say? ebyetaaga amagezi bikozese magezi. Whatever requires wisdom, apply wisdom. ebyetaaga omwoyo bikozese Where you mwoyo. need to apply the Spirit, apply the Spirit. Totabulatabula. Do not mix up things. Ngambye ntya? What did I say? Ngambye ntya? What did I say? Totabulatabula. Do not mix up these things. leka kwefuula nalwoyo nnyo. Don't think you're so spiritual. ate ebyetaaga amagezi Where you need wisdom, ate gwe ogenda awo tugenda kusaba you obusaba. begin to pray instead of applying awo wisdom. tugenda kusaba. We are going to pray. tugenda kusaba. We shall pray. waliwo oluganda gwe nagamba ennaku ezo I told a brother recently, ne mugamba nti told him, mwakazaala baana bameka. how many children do you have? n'agamba musumba tuyingidde ow'omwenda. No, 9 now. We have 9 children, Bishop. ne mugamba mwagala kuzaala nga I bameka. asked him, how many do you want to have? n'agamba musumba twali twagala babeere bataano ne tukkiriza mukama ne tusaba ne tukwatagana ne sisita ne tusaba ne tugamba mukama olubuto tulugadde aleme kwongerako abataano be tusobola naye munanga ate mukama kye yakola tetumanyi twagenda okulanga ate mulimu ow'omukaaga. Said, Bishop, we had prayed. We don't want more than 5, but after praying, we got the 6th conception. ne mugamba yayingiramu ate. Like, how did the conception happen? mwakola ebimuleeta You did what brings the baby, era naye najja and the child came. andi ka twali twasaba. You know, we had prayed, Bishop. ne mugamba ebyetaaga amagezi babikozesa magezi Told him you need wisdom to apply in certain matters. n'ebyetaaga omwoyo babikozesa And mu. what calls for the Spirit, you need to apply the Spirit. nga kwefuula nalwoyo nnyo. Don't make yourself so spiritual. era ebyetaaga amagezi ate gwe oyagala obikozesa omwoyo. Applying the Spirit where you need to apply wisdom. pawulo agamba naakozesanga omwoyo Paul says, I will use the Spirit ate naakozesanga and I will n'amagezi. apply in wisdom. ewagenda amagezi bateekawo magezi. What calls for wisdom, apply wisdom. ewagenda omwoyo bateekawo mwoyo. What calls for the Spirit, apply the Spirit. n'ewagenda ssente bateekawo ssente. And what calls for money, use money. Amen. togenda kutuula mu baasi y'abandi oyogere ennimi bakusonyiwe bakuvuge bakutwale paka ewammwe ekyenjojo. You're not sitting in someone's bus and speaking in tongues and they take you to change your job kubanga oli wa mwoyo nnyo. because you're so spiritual. otudde mu baasi y'abali You're speaking in tongues. Are you speaking in tongues? nyabo sente They'll zaffe. tell you, where's our money? Leave me, I'm praying. Where's our money? baagala sente They want money. tebaagala nnimi zo. They don't want your tongues. they need money. Beetaga sente. waliwo oluganda There is one brother, yali ani musanje oyo musanje omukadde Musanje, musanje Elder Musanje. oluganda yatusanga ku kyaki eyo A brother found us at church. n'agamba mukama yamubikkulidde Said the Lord revealed to him agenda Isirayiri. he's going to Israel. n'agamba omukadde musanje Told Elder Musanje, nti nyamba ontwale paka ku airport. help me, take me up to the airport. ngenda ku airport ngenda Isirayiri. Just leave me at the airport. I'm going to Israel. kati ye musanje n'alowooza nti oluganda alabika passport agirina etikiti agirina era agenda. So Musanje thought this man has the passport, has the ticket. He's going to Israel. omukadde musanje mwayagala ennyo bwalina ekise kyebakkiriza Elder atumula Musanje is so merciful and gracious. n'ateeka omuntu mu mmotoka ye Boarded, the car. sisita And the sister n'amuvuga paka ku airport. took her up to the airport. wali ku departure At the departure, ne bajjamu ensawo they offloaded the bag. n'atandika okusemberera abasecurity. So she came close to the security people. ne bagamba maama They asked her, Mama, etikiti yeeriwa where is the air ticket? n'ayogera mu nnimi. She spoke in tongues. ne bamugamba nyabo passport They told yeeriwa. her, where is the passport? She spoke in n'abamugamba tongues. passport n'agamba mukama nze yaŋŋambye. She said, God told me, mukama yaŋŋambye ngenda Isirayiri. God told me I am going to Israel. bamugamba tetuganye mukama They yagambye told her, yes, God has told you. passport yeeriwa. But where's the passport? nga tagirabanga nako She had bukyazaalibwa. never seen one. ne bamugamba kati ate tikiti They yeeriwa. asked her, where's the air ticket? nga nayo tagirina. She didn't have one. musanje kataba musibireyo. Elder Musanje was almost arrested kuba kati baali balaba abasiru babiri. because they saw two fools at the airport. bababuuza bayita security ne bano They mubakwata. called the security, please arrest these ones. balabika baterali batujju. These may be terrorists. kani imagine Teberezam. baagala tikiti gw'oyogera nnimi. They asked me, an air ticket, you're speaking in babuuze tongues. tikiti eriwa. Where's the air ticket? gundi ebyetaaga omwoyo bikozese mwoyo. What calls for the Spirit, apply the Spirit. ebyetaaga sente baba baagala sente. What calls for money, you need money. ebyetaaga amagezi bikozese magezi. What calls for wisdom, apply wisdom. kwatiraako wano ddamu onkwatirewo. Now touch amagezi mu mutwe. wisdom in the head, yesu wa Jesus in the heart, sente ludda wa. money in the pocket. togezangako n'obulwako ekimu ku byo. Don't lack any of the three. byonna beera nabyo.
Have all the three. obanga onoowangula mu bulamu buno If you to succeed in this ate life nga ne mu ggulu onoogenda. and to make it in the life after. Ani awulidde ngambeko nti I amen? say amen. kakasa nti amagezi mu mutwe Ensure you have wisdom in the head, bw'ateraako amagezi mu mutwe, wisdom in the head, yesu mu mutima, Jesus in the heart, sente mu nsawo. money in the pocket. buuza oyo akune nti mweziri, Ask your neighbor, do you have the money? buuza oyina sente. Do you have money? oba ogamba ogenda, oba olowooza ogenda kuyingira wali mu supermarket olonda ebintu by'abantu byonna obiteeke mu kasero mu kakaati olyoka otugaa rata kasitiri ya bebe you think you- bona ova ogende ku ssomero gyotwala omwana omusomesa headmaster ayagala sente oleesa omwana olyoka omugamba rata kasitiri ya bebe rata kasitiri ya bebe. You think you're going to pay fees? You're going to pay fees using tongues and shopping. ku ssomero baagala sente. At school they want fees, money. ssomero baagala ki? They want school fees at school. ku ssomero baagala sente. They want fees at school. oyagala kuwasa nkulaba, Yes, I see you want to marry. I can see. oyagala kufumbirwa nkulaba, You want to get married. naye bw'onoowasa bw'onoofumbirwa But if you get married and marry, nimuyingira mu kitanda you go to the bed. mujja kugenda aba You go there, two of you. omwaka we gunaggwerako nga muli basatu After 1 year, you shall be 3. mujja kuba muweze bameka? You'll be 3 after 1 year. bajeti yeeyongedde. The budget will have grown bigger. emyaka esatu we ginaggwerako mujja kuba bana. 3 years down the road, you'll be 4 in that marriage, in that bano abalala family. beotaddewo bemuleese baagala amata, Now, these babies want milk. baagala okulya, They need to feed. babatwala mu ddwaliro. They have to be medicated. wangi Yeah. waliwo oluganda yaŋŋamba takkiriza bintu bya ddwaliro fire. There is a brother who said doesn't believe in hospital things, medicine, no fire. ebya ddwaliro fire He does yesu not. yawonya. It is Jesus is the healer. Okay. nemugamba naye era ojja dyetaaga mukazi wo bw'anaafuna olubuto ng'atuusa odduzaala era ojja mutwala mu ddwaliro si gwogenda omuzaalisa. I told him you'll need the hospital when your wife conceives to give birth. They'll need to go to the hospital, ate era bw'onootuuka omuzaalisa bagenda kuba baagala sente. and at the hospital they will ask you for money. ani awulira? Are you listening to ani me? awulira ngambeko nti amina? Say amen. ŋŋambira mugamba nibakune lekera okwekoza sente ozeetaaga. Tell your neighbor, don't pretend you need money. lekera okwekozaakoza sente ozeetaaga. Stop pretending you need money. mugende ate nga tozirina And without the money, tewali n'agenda kuwuliriza mu nsi eno. no one will ever listen to you. ate nga tozirina Without money, ne ku kika kyewammwe gwogenda okwasa enku emirembe n'emirembe. you will split the firewood in your family buli meeting. ne wabeerayo olumbe gwogenda okukimanga amazzi. At the funeral, you go and fetch the kabuli water. omuntu agamba nti fire. Say amen. otegera bye njogera? Are you listening to me? tewali n'agenda kuwuliza ne mu lukiiko. No one will listen to you in the meeting. ne bw'onaleka bw'oti omukono Even if you raise up your hand, chairman ajja kuyitako ng'alinga atagulaba. the chairman will overlook you alonde omulala and will choose another naye man. ng'ate oli awo kumpi Yet you're wise and you're there. ng'owanika ani tata. Raising your hand, they will never consider you. babuuza oyogera wano gwe waguze They'll soda. ask you, you're speaking, did you buy the soda? watugulidde muceere. Did you buy the rice? watukoledde ki? What did you do? n'enjiri gy'obulya tebagenda They giwuliriza. will never listen to your message, to your webaleke gospel. okwagala okuwulira enjiri. Thank you for loving the gospel. abantu tebaagala kuwulira njiri ya mwavu. People never want to listen to the words of the poor person. oyimirira mu lumbe lwewammwe okwagala okubuulira ne bavuma. You will stand and speak and they will abuse you. nga totumanyira twabakoowa. They will say, no, we are fed up of you, we don't want to know. ng'ate akuvuma awulira akuvuma na bidi. And they will abuse you with all the passion. nga talina na kyakweguyako. They will not want anything to do with you. gwe waguze You omuceere. didn't buy the rice. gwe waguze soda. You didn't buy the soda. waguze You ennyaanya. didn't buy the tomatoes. waguze mineral You water. didn't buy the mineral water. wabula obabuulira banambera yesu abaagala. Get saved, Jesus loves you. totumanyira. They will abuse you. bajja kuvuma n'okukuba bakkube. They will abuse you and beat you. olyoka okomengo ga musumba. You come and say, Bishop, abantu baffe bakafiiri nnyo nnyo tebaagala yesu. my people are so ungodly. They don't love Jesus. tebaagala njiri abeewaffe. They don't want the gospel. kankubulira ekyamu. Let me tell you the byonna secret. byokolaakola nabikolakola dda. I did whatever you're trying to do today. baavuma nze ku kika. They abused me in our clan. nga ngezaako babulira enjiri nga ndi mwavu. Trying to preach yet I was poor. kale baavuma. They abused me. omuntu agenda okubulira ye kabwami ku bukojja. One day we went to preach the gospel at Kabwami. tuteekawo obunanga bwaffe
byaffe We set our keyboards, teekawo obuzindaalo our speakers, tugenze kubulira mu lumbe lwa jjajja preach at the funeral. twali tunamala na wayaling Before we finished the wiring, abasajja ne beekyanga awo these men went out of control. bayomba bokka na bokka They began to quarrel and fight. omu ng'abuuza mwene abalokole lwaki wabaleese One was asking, why did you bring the born agains here? kojja wange omu yali atututte My uncle had invited us. kojja abalala baagala ennyo bukatuliki The other uncles who are ne Catholics, bagamba luno olujja lwa they mukatuliki said this is the compound of the Tebagenda Catholic kuwulira family. wangiri. We don't want your Tebagenda Pentecostals. They will not preach here. omu n'agamba bajja jibulya One said they will preach by force. tebajja They said no, jibulya they will not preach here. tebajja They jibulya will preach. omu n'akuba munne oluyi One slapped the other. omulala n'amukuba ekikondo This one punched the other. oli bamukuba oluyi When this one was slapped, obusungu bona yabugusiza ne he ku nnanga came to our keyboard n'agikuba teke and n'ebuuka he mu kicked bbanga our piano. n'obuzinda lwe And all babusambaza the speakers were kicked away. nenvayo nga mbakolimidde So I cursed them. ne ngamba abantu bano tebaagala Say mukama these people are ungodly. nakizuula luvannyuma nnyo I discovered later nga kye bataagala bwe bwavu that they didn't want our poverty. omanyi lwaki Do you know why? mu lujja lwe lumu olwo In the same compound gye baasamba obuzinda olw'okuba twali tugendedde ku loole eyatwala enku where they kicked our speakers because we had gone with on the lorry which had taken the loole firewood. eyatwala enku z'olumbe You know, the lorry which has taken the firewood is what we Mulujja lwe use. lumu olwo The same compound. mwanange naddayo ng'ebintu katonda abikyusiza I went back when the life was better. wangi Yeah. naddayo years later Emyaka nga gimaze okuyitawo. ng'ebintu katonda When abikyusiza God had changed the story, nenzirayo nga nvuga I lexus went back with my Lexus, nga nendabirwamu nzirugavu you know, with the black tinted glass. nengipakinga mu lujja nga e lexus yokka eriwo It was the only Lexus in the compound. bonna bagamba ani oyo And they yakuze?" was asked who has come. ne bava waliwo faaza yali abuulira There was a father, Reverend Father preaching. faaza yali abuulira lwali lumbeera faaza yali It was a abuulira funeral. The Reverend Father was speaking. bagamba ate oyo ani And they atuuse asked who has arrived ne balindira now. ani aggula olujja They waited for someone to come out. ne banzigulira n'enfuluma And they opened the door and they got out. ne bajjaniza n'amaanyi mangi nnyo They welcomed me with so much love. n'entula we natuula I sat somewhere. baali bakatuliki They were Catholics. abuulira faaza But Father was preaching. ne bambuuza nti olinayo They ekyokwoka asked me, do you have anything to say? nze gwe baasamba luli The poor man that was kicked kati kuluno previously. baagala mbeereko kyenjogera They were inviting me, forcing me to speak something. kubanga bakimanyi nja kulagira Because they know our command. babawe soda mwenna And they will all receive soda. n'omuceere naguguze I bought the rice. naye gwe oyagala ogenda obuulire nga tewaguze yadde akantu konna bajjako kuba naawe weewuunya But you want to preach without buying anything, they will kick you and you'll be amazed. Tekagula emikono gyo. Raise up your hands. gamba nti ayi mukama Say, Lord Jesus. obwavu faya Poverty, fire. era ntegedde leero Now I know nti nga naasigala mu nsi eno to dwell in the land, nga naasigala mu nsi in order to dwell in the land gye waŋŋambako that you told me nga about, siigende misiri without going down to Egypt, nteekwa okusiga I must sow mu nsi eno in the land. ntegedde engeri gye bagisigamu I know how to sow. bagisigamu mu byamagezi You sow with mu wisdom, kweteekateeka mu preparation, kukola ennyo hard work, mu kuŋŋanya obugagga gathering mu wealth, kugaggawala prospering, kyokka ate era but also ne mu kusiga and sowing. nteekwa okusiga ensigo zange I must sow my seed okusobola okukuuma enkolagana yange ennungi ne to katonda keep a good relationship with mu God by'emirimu gyange concerning my work n'emu ebyo bye nkola and what I era do. mukama nsonyiwa Father, forgive me ebbanga lye mmaze for the time nga ndi mukodo I've been stingy, nga nziba n'ekimu eky'ekkumi eating the tithe ne nkugoba and kicking you out. wakati mu kubikola ebyo As I did ne that, nkugoba mu I byange kicked out of my ne business, nkugoba mu makubo gange out of my ways. onsaasire Forgive me, Father. onsonyiwe Forgive me. mpe ekisa nate Give me the grace. zijjukira nate Remember me waayo again. chansi endala Give me another waayo chance. chansi Give me endala another chance. ayi mukama Oh God. waayo chansi Give me endala another chance nsige mu nsi eyo to sow in the land, nsige to sow, nkole bye nteeka to okukola do what I must tambule do, bulungi naawe to walk right, tereza enkolagana yange to naawe. rectify my relationship. lya Yesu. In the name of Jesus. Amina. Amen.